Sigenda kuddamu protocol kubanga mutegedde abantu bonna abali wano. Munzikirize mbatuuseeko obubaka bwa Ssaabasajja bwantumye, alina byantumye okubategeeza wano. Then bwe tunaamala tutongoze kaweefube ono. Bakitaffe mu Katonda mwenna abali wano, nsanyuse nnyo okubeerako nammwe olunaku lwa leero, era lunaku lwa kitiibwa ddala. Era n'abantu ba Katonda mwenna abali wano, nga tuli ku mulamwa omukulu ennyo ogw'okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga, nammwe ndi musanyufu nnyo okubeerako nammwe. Okusookera ddala njagala okwebaza bannaddiini mwenna abali wano okukulemberamu kaweefube ono nga mulambika abantu okugaba omusaayi. Era nammwe ne mwenyigiramu butereevu. Abantu ba Kabaka ne mubawa ekyokulabirako ekirungi nti buli omu asaanye okusitukiramu okumalawo ebbula ly'omusaayi eriri mu ggwanga. Byansusso nnyo abantu bonna okwetooloola amasaza ga Kabaka gonna abeenyigidde mu kugaba omusaayi okuva enteekateeka eno bwe yatongozebwa wano wennyini mu bimuli bya Bulange. Abaami b'amasaza n'abakulembeze bonna ku mitendera gyonna mukoze omulimu gw'amaanyi era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda bonna bakimanyi nti buvunaanyizibwa bwabwe okugonjoola ensonga y'ebyobulamu mu ggwanga, naddala kati ensonga y'okugaba omusaayi. Ensonga eno esoboka bulungi singa abantu bonna basitukiramu okulaga obujjumbize, tujja kumalawo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Tukimanyi bulungi nti obwetaavu bw'omusaayi tebuggwangawo mu ggwanga, ate nga mwenna emirundi mingi muwulidde okulaba, ate nga mukimanyi bulungi nti emirundi mingi obubenje obuguddewo naddala mu biseera byo obubenje obuguddewo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Anyway, ebikulu ebisinga mbyogedde, Ssaabasajja byabadde antumye okwogera, era njagala okumaliriza nga mbasaba mwenna okwenyigira mu kugaba omusaayi okuva nga 13 omwezi guno okutuuka nga 20. Ku lwa Ssaabasajja ngenda kutongoza enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi, era ngitongozza. Mwebale nnyo, mwebale ddala.